Akakiiko k'amawanga amagatte akakuumaddembe kasabye Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte Ban Ki-moon okutondawo eggye lya poliisi ekkuumaddembe ligende likole mu ggwanga lya Burundi kubanga buli lukya embeera yeeyongera kusajjuka. Bano baagala eggye lisooke likole omwaka mulamba awamu n'okulaba nga eddembe ly'obuntu teriddamu kutyoboola mu ggwanga lino erijjuddemu obumenyi bw'amateeka. Amawanga gonna agatuula akakiiko kano gasazeewo okusindika abasirikale ba poliisi 228 okuggyako amawanga nga Venezuela, Angola, China ne Misiri geegaagaanye okuwagira ekiteeso kino. Poliisi eno egenda kubeera wansi w'omuwabuzi w'ekibiina ky'amawanga amagatte ate nga erina okubeera mu kibuga ekikulu Bujumbura. Okuva Pulezidenti wa Burundi Pierre Nkurunziza lwe yasalawo okweyongeza ekisanja, ensi ye teyaddamu kufuna mirembe ng'era abantu abasukka mu 5 beebaze battibwa mu busambatuko bw'enjawulo ate abalala mitwalo na mitwalo eggwanga ne baliddukamu. Akakiiko era kagala gavumenti ya Burundi ekkirize ekibinja ky'abatunuulizi b'eddembe ly'obuntu okuva mu mukago gwa Afrika bagende mu maaso n'abajaasi abasoba mu 100 okwongera okwekebejja embeera. Ebyo ngo bitadde ku bbali abantu bonna mu ggwanga lino basabiddwa okwewala ebikolwa eby'effujjo awamu n'obutemu naddala enjuyi ezaagala okusiguukulula Nkurunziza. Bano baagala gavumenti ekomye okulinnyirira eddembe ly'obuntu omuli okukugira bannamawulire wamu n'abantu ab'enjawulo abavumirira ebikolwa eby'effujjo. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.